po jako akawuwo. We are much relying on the central government, especially the office of the Prime Minister. Abantu mu district ya Kasese bazze batawanyizibwa Amataba agava ku kuwagululwa kw'omugga Nyamwamba enfunda eziwerako ebintu byabwe ne bisaanawo omuli amayumba ennimiro n'ebirala nga n'omwaka 2019 embeera eno bagirozaako bangi ne basigala nga tebalina we beegeka luba. In the houses we saw some of the houses started falling down because of too much rain. Mu kaweefo w'okutereeza embeera bano mwe bawangaalira gavumenti ng'eyita mu ofiisi ya Ssaabaminisita eteeseteese okubafunira ekifo n'okubazimbira ennyumba eziri ku mulembe okubawonya ebizibu bye basanga mu nkambi y'ababudami empya eya Muhocha Temporary Settlement Camp esangibwa mu Town Council ey'e Muhoya mu district y'e Kasese. Nga basinziira mu lukiiko olutuuziddwa ku ofiisi y'akulira enzirukanya y'emirimu mu disitulikiti y'e Kasese, abakungu okuva mu ofiisi ya Ssaabaminisita nga bakulembeddwamu Kamishona avunaanyizibwa ku bibamba n'ebigwate biraze Simon Gerard Muhaya agambye nti abantu bonna abaakosebwa bakufunira ettaka ery'enkalakkalira ate n'okubazimbira. And now Kirembe has been swept clean. No houses, the houses that were once there, a wedding center, hospital, schools, all were destroyed, and there are no more bridges. As you can see, bridges that were connecting one side of the river to another, all were destroyed. Muhaya ategeezezza nti oluvannyuma lw'okulambula omugga Nyamwamba wamu n'ebitundu by'ekirembe ebyasinga okukosebwa, gavumenti yakukola omugga guno okusobola obutaddamu kutaataaganya mbeera. To come and provide assistance to the government of Uganda to desilt River Nyamwamba and all other rivers, so that Lamia, to mention but a few, so that we provide its natural course to avoid overflooding and causing mayhem to the population in this area. Wabula babakulu abatula ku kakiiko k'ebibamba n'ebigwate biraze ku disitulikiti y'e Kasese nga bakulembeddwamu Joseph Isingoma bagamba nti bo tebalina ttaka nga disitulikiti basobola kuteeka abantu bano nga nabo kati amaanyi gabali mu gavumenti. I will say we are much relying on the central government, especially the office of the Prime Minister, because as a district we do not have an open land to permanently resettle these IDPs. And I think we may again rely much on the private sector. If you have a chunk of land that can accommodate this number of IDPs. Robert Kule yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Because we are used of farming and that place is dry, very dry. You cannot even plant some dodo there, you cannot even plant anything.